Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya, musibye mutya, muli mutya, obulamu bugamba butya. Yonna gyo sinzira okubanga otulaba nkwanirizaako eyakategatako nate olunaku olwaleero. Era nga ndi wassanyu okubanga nsisinkanye mukwano gwange munnabitone amanyiddwa nga Omyaye Ganja. Buuza kuba tulaba. Sitole kiba kyali bange mwenna abatulobeddeko nze Omyaye Ganja Uncle Sondata Sondali Akalaso Tata Tinku kyaliwa mu mutabizi omukosi ate presenter. Obulamu bugamba ki? Kiriya nnyo. Amanya nga mangi. Ati kati naga abakazi bange ge bandizayininga ate naga abakyali bange bandizayiningira ku lubeyo. Gonna gabagange. Agabazeyi ge galiwa? Mubiru Emmanuel. Mubiru Emmanuel. Pagamu lyali tugayita ga kifala. Lwaki ga kifala? Baba tuze na batabira kati omutuze yenna muntu mulamu tugeze kati nga gwe oba bano bakyale batulobeddeko mulyaye omuntu mulamu yabeera fala kati ate Omyaye yabeera omugezi mulyaye ensangi zino kati gatayita ag'ekintu kiramu geg'ekifala ate ag'ekiyaye Tata Tinku Sondali Akalaso geg'ekibuufu. Kalaso kitegeeza ki? Dalili title just kitegeeza okusaza. Sharp. Extra digest mugobasoga tulina Omyaye Ganja Mubiru Emmanuel. Musajja munabitone, presenter, comedian, ate nga muyimbi at the same time. Tusazeewo tuwayemuko naye tulaba obulamu bwe natambula bitya banga ddene mbadde mutugamba tuleetere ku Omyaye Ganja twagala kumanya ebimukwatako n'ebitono ebisingawo ku ebyo. So Omyaye Ganja we tukusangidde wano tuli mu lockdown. Okitambuza otya gwe nga munabitone? Ngera bobijjuwa oba oleka tewakibuuka nenze gye nali nsinga okugawengeza nga ovudde kubeera nti ndi presenter ku TV ne ku radio n'okukooka naye nange enfo zirirwamu chat oba okitegeera ekyo awasanyukirwa enfo ezirirwamu chat abazita Ganja's Pub wano wenyini ku Zanta we tukasibye naye byabwanvuwamu ebya Kalusomba n'aluleeta then info of course twazigala kati nga nina okugewuza nti wembasi genze kugawengeza ku TV ku radio bakukooka wawenyinza okubanga nkasiba n'abakyali bange bano bagawengeza mu ddongo mu ttaka bano wenyini ku Zanta akaziyi bamuyita Haji Kiwe netandikuba nga tukikwasaganya naye mu bya property consultancy Omyaye Ganja abantu abalyagadde okumanya currently okola ku TV ki era okola ku radio ki era okola program ki? Akaliwo nti lino litem sina radio sina TV kiyinza okubanga mbatabira era bwobanga okasibyeyo ng'olina TV oba radio ogala kuzikwasaganya n'Omyaye Ganja wendi free ibula bajja kuba akuntuusaako. Wasembayo okola ku TV ki? Mun TV program kapya ki? Wavaayo otya? Badi sagala biwanvuya ebe side eyo nvuddeyo nti si mu bubi navaayo nenga manyi nti tekiba kirungi kwogera ku ovudde omuganda agamba wova toyombye so ebya Mun TV tubireke kyoba omanya nti no siri ku TV kati. Wasembayo okukola ku radio ki? Radio Sapiensia era nayo wavaayo mu ngeri gy'otajja tunyonyola? Nenga Kalusomba yonna ava mu bino bya corona situation. Okay, Omyaye Ganja abantu abasinga bakumanyidde mu comedy abamu ne bakumanyira ku radio abamu ne bakumanyira ku TV tuyiseeko mu lugendo olwa radio ne TV wasookera ku radio ki wasookera ku TV ki mwaka ki? Kino ekintu kyeyalali kiwangaliddemu ngera okukitandikira ddala 2005 nga twakitandikira ku Super FM ya Peter Sematimba honorable nga tukitandika ne bakyali bange akakosi akabaze eby'ebbama Mzee Muteweta ne bakiddawo Mzee Muteweta bakiddawo Disani Kasasa bwe twakitandika era akakosi konna kayingira omundu gumu ku radio ku Super FM tubatandika okubanga tukikwasaganya mu ngeri ez'enjawulo mu comedy skits ezabeeyukiranga ku Super FM awo nira wentalika n'okukooka kubanga 2006
we natandikira okukooka kivolange ekintu kiwangaliddemu nnyo nenkooka kaziki kange bakayitanga njagala mbalabe njagala mbalabe nga munoonya mane oba nemmulo babe badde mwero funa fogo ke kaziki kange kasooka oluyimba lwasookera ddala 25 omuziki negujja ngutambula mpola naye nga karakiteeni ya Muyaye Ganja yazimba omuziki kuba before nali nkooka naye nga nkooka mu freestyle nga sikooka nga Muyaye naye karakite y'Omuyaye Ganja yabeerawo yakuliyetingibwa wabwe nagitandika kuba nakyo abatuuze kyebalina okumanya nti siri Muyaye by birth eno talent art gwentambuliramu nemba nga karakita nkozesa okukola comedy then n'omuziki okukooka njagala tutunulire tusooke tujjewo the media career obuweereza bwo ku radio ne TV bw'ova ku super wadda ku radio ki Subi FM wadda ku Subi 14 katonyeze 9 radio y'abazzukulu ba Buganda 28 ku 210 bwenveeyo then nemyuka nenumba ku Radio Sapiensia paka covid yajja then nebiteeka ku bulinzi okuteeka ku bulinzi kitegeeza ki twekupowa neera tetwapowa kubanga ndi mugawenja oyagala ddongo oba kasuka akubuyuwamu nyumba kugula sikupangisa ekisu tuli n'Omuyaye Ganja Emmanuel Mubiru mukyaliddeko tuwayemuko naye tuli powered by Roast Coffee Academy. Roast Coffee Academy basangibwa ku Alwada Molau Airport Road nga bakola latte art, manual brewing, coffee roasting nebigwa mu Kowero ate nga bannayuganda abawangalire Uganda. Roast Coffee Academy egenda kuggulawo ettabi, actually yaguddewo ettabi awo Namasuba ku Stera webagudde ettabi lyabwe era tujja kuba tubibatuusaako. So kuba bukubi namba za simu ezo zolaba ogende Namasuba okusteera baguddewo ettabi lye Uganda. So balina ettabi ye Uganda ne babira n'ettabi ku Alwada Mall ku Airport Road UAE. So Abanisk beauty experts abasangibwa ku MM Plaza bakola pedicure, manicure nga kotale ne makeup wakabina ku training aba makeup artist abakabi betanire era gendayo babakubire ku namba ya simu. Muyaye Ganja. Yo. Radio osembeyo okola ku Sapienza. Yeah. TV watandikira ku TV ki? TV NBS wasokera ku NBS nakakozi kafa akabaza ebyebama mali program twalitanga wagategedde okyajjukira amawulire ago aga comedy abazeyi n'Omuyaye so gitukitandikira mwaka sikyakujjukira bulungi nazo no zibeyukiddemuko banga liriweranga contracts ezigwa of course olubuusi nobawone ebijja n'enkyukakyuka mu management kubanga obeerawo oba maja n'okyusamu wawe nava ku NBS nedda ku ABS eya Pastor Yiga programu abakabazi nimuje imuteweta tuve yadde ntudda ku Sanyuka TV programu program syalijukira yali freestyle comedy Muyaye n'Omuzeyi twaveeyo then ninoba ku Mon TV nga presenting nzeka lunch time request kapyaki okukola ku TV okozeeko lwa mwana wani okozeeko lwa mpapula okozeeko lwa talent ne radio basically talent talent kubanga akati ngawula abantu bwentabira batuze nti wati kati wendi ndi free oba oli awateera ngofuna akaselula nti ajja ntukwasaganyeko side ngolumba sagala batuze besike nti Muyaye Ganja nga azunze nnyo ku TV n'emyaka mingi era nange kyebalenda ngenda okuddamu okubuuza nti ng'otabadde nnyo mu radio zino ne TV kino kibanga ku rebrandinga nti wano oba obadde okola nga comedian so nogenda walanga presenter oba rebranding kwega muntu uza batandika okuzigiramu ange ezenjawulo naye nga tena kyonna kibiyukira ku talent nti olina ekitonde kisobola okubanga tukigeze ku ndiba bwobanga obadde osamba nga defender ne beetayo defender akusingako oba ne bagamba nti ate
tetukyetaaga defender tukutadde ba midfielder bagenda okubanga basambanga ba defenders kitegeeza tebaba bayinza okukutta oba okukyusa ne bakusa mu nnamba endala egamba kubeera nti no mbeekide mu TV ezenjawulo ne radio ezenjawulo kind of rebranding ne looking for greener pastures ng'omuzungu bw'akiyita. Extra Digest Mugobansonga tulina Omuyaye Ganja amannya matuufu ye Mubiru Emmanuel. Tutunulire tuddeyo Kemabega tutunulire the character tusoke tutunulire erinnya Omuyaye Ganja livaawa the name itself. Kati bwe twakitani kubanga tujenga obanga tuzimba character that was akakosi kange manyi radio super yaina crew ya artist bali banyi nnyo so nga bwotuukawo bakuzimba nalumba ku Super FM nga ngenze kola nga muzeeyi bantu okukola ng'omuzeeyi then katutuukawo okuba nti abazeeyi baaliwo bangi waliwo Muteweta waliwo bakiddaawo n'abalala bangi waliwo sobola okukola ng'abazeeyi nga Disani Kasasa naye asobola okukola ng'omuzeeyi then netandika okuliyetingawo karakita etabaddeewo kiki omutuuze omulala kyasobola okuvaamu mumwe abaliwa then of course netuvaamu netujjamu Omuyaaye Omuyaaye nga talina linnya naye nyongera okwebaza Mama Tinku Nalumyanso wange ku cover gyenkasiba mukyalawo title ya Omuyaye Ganja yalireeta okakasa mukyalawo yakiyiya ndowooza jjajja Godi yakiyisa mu ye n'agamba nti tukudesigninze kino kubanga ye si Muyaaye naye naliku of course after character getandise okutambula ku radio oba ojjukira li advert lya MTN eryayita bakyali bange ndalinga yala ku kigobero kakazi mbatise ninga ezulisibwe zingirawo bakyali bange tebala kugala kuzimpa zi surface nero munalindawo nga mwazira yingiddewo nansimbe bati tinjikube kiwero mwana bati yali ebunye dikini mbu yali eva mu garage nenjikube kiwero yona ndebera malida demu tiyantwala ku base zenti jemba surface kati size mugwa mu migwa so gwakola kantu ako very good yakamikadde so advert ya tandika kwa Omuyaye watandikira after the advert netubanga tutandika okola interpretation kuva mu Luganda kudda mu Luyaaye Edison Kasasa naye era sibinga litatu teliriwo so wenada ku mabase demo wange nondudde naye kuba biliena bine Nalumyanso wange Mama Tinku era mwebaza mwinamu ne Bulldog. That is very good. Kati Nalumyanso oyo tula ku mabase the title mubuuza loza ngenda kweyita li title kingo Omuyaaye then Mama Tinku agamba buyita Omuyaye Ganja from nowhere tekwali kwenda kugamba nti wali ulino na lino ya just yagamba buyita Ganja ye mukyala wo mu bigambo bye eky'Omuyaaye kitegerekeka then Ganja why Ganja anti eky'Omuyaaye wedo Omuyaaye yaliwo ne Ganja kisoka okubuzabuza abatuuze kyokubera nti nate in reality Ganja mu life mu byekifala Ganja li title gyeriri era abakakosi akemmamba balituuma Eddie Ganja waliwo Norman Ganja ali South Africa banji nnyo erinnya lye balituuma Ganja li title ya mamba waliwo nikyali mu yankasukidde kensela nambuza gwe bakubike no musakale waffe konze lwaki waliwo akakosi wano kyali bamuyita Ganja ate naye wa akakosi kamamba nga gwe ntabira nti Ganja litaito gyeriri mu bakakosi akemmamba wadde ate nze lyansanga nga nedda mamba naye ate Nalumyanso nalintuma nga Ganja Omuyaaye olw'ensonga nti Ganja mu nnimi ez'Ekiyaaye era kitegeeza njaga so kyaye kyangu nnyo Nalumyanso wange okirireetinga ku Muyaaye Muyaaye njaga Muyaaye Ganja kugamba neripiikingirawo so lye litaito lyange Muyaaye Ganja. Jonna gyosinzira okubanga otulaba tuli n'Omuyaye Ganja is a comedian, is a presenter, is a media personality on radio and TV. Atenga musajja muyimbi at the same time is a family man, musajja mzadde taata era musajja avunanyizibwa ne adverts of course abatuze bamanyide nnyo mu adverts akola nnyo n'obulango kati no time siri ku TV siri ku radio ne era ninga ali ku TV olw'ensonga nti naku advert emu kusinga okubeyuka ezisinga okutambula advert che
ya kumbucha mzuri sana. Oh, yeah. Esinga okubeyuka. Esinga ovuga kuba okutambula ku TV. Kumbucha mzuri sana ne mzee Bakiddaawo. Bwe natabira okuzibukula stro nambuza nti stro kye kiri mutabira of course je misuwa. Yeah man. Okay, naffe wano tuteebwamu ssente aba Roast Coffee Academy abasangibwa ku Alwada Mall awo Airport Road bakola barista zonna ate nga bakola latte art, manual brewing ne coffee roasting. Abo malo kutendeka bakufunirawo omulimu ate basazeewo bagulewo n'ettabi e Kampala mu ggwanga Uganda era ng'ettabi lyabwe liri awo Namasuba ku Stella wejja okuba nga basanga kwatagana ne trainer Shafik Tiger buli kimu kiberenga kitambula bulungi. Abanisiki bajja kuyoyota olususu bakole pedicure ne manicure ate batendeke naawe ayagala okukola makeup ng'omulimu kubanga balinawo ne makeup weba training abantu makeup bekwate. Omyaye Ganja. So tutunuulire the character. Omuntu akwawula atya ku Muyaaye Ganja gwalaba ku TV gwawulira ku radio in real life akwawula atya era biki ebikwawula kwoli abeera nga kola ssente azannya emizannyo akola obulango. Ekisokera ddala the dressing code. Ngeri gye nvalikana nga ngenda okukola advert oba okukooka mu video zange. By the way nayo n'akaziki akakyali kalanda. Akakyali kaki? Kalanda. Kalanda kye kapya. Kukuba kayita Sebo Muko akasimba kano kankatwala kategeeza abatuuze. Mpagende bekati. Sebo Muko yenze ngamba amanya bampita Ganja sisteri bwe twazirunda kuvanga dogo nga bwe tubonga bwe bantabidde nti ojja lumba obuwero n'embuwenja obulinya n'enzisaamu n'akaziki n'enkayiya. So akaziki ka olwerupya ngoyina nalimyaso ogenda muligita omugeto okumuligita omugeto kyekikwe kumugatta kati awo nonyo Muyaaye Ganja nakikubeerera oh my goodness ninawo kali aka Ssaabasajja akagenda katya leero nonkokedde kabaka Ssaabasajja magulu nyondo ze Ganja omuyaaye wo ssebo adigiza omuyaaye n'atali. So kano ku mikolo tukakookera wano webaleta certificate lya Ssaabasajja webaleta certificate awo ya Buganda then kati tulinayo ne kali Sebo Muko. So ubango yagala unjikwatire mukawo mpenjako Okay. Of course the comedy ku mikolo tunonya comedy atambula no mukolo. Ganja njagala tutunuulire abazeeyi b'ebbama. Ekibiina kyo kikyaliwo? Of course wekiri nera kuba nti nga bumanyi naawe nti nno obuvunaanyizibwa kubanga gundi Bakiddaawo ali ku Super Muteeweta ali ku Star FM Bakiddaawo naye yavaayo ku Super Muteeweta ali ku Star FM gwe naawe oyina byofata ebirala Disan Kasasa ali ku ki? Disan studios and songwriter ali mu production kati songwriter no producing and directing oli mu kibiina ky'abazeeyi b'ebbama kakosi kakyaliwo of course bubango yina gweyagala omukufera so contactinga yobanga kakosi kono kagala ku entertainment kugerya ku mikolo of course yena tuba tukikwasagana tusooka tuvuga akatambi tuddeyo emabega Muyaaye Ganja yaani mutabani waani bamuzaala wa? Muyaaye Ganja ye Mubiru Emmanuel of course wakakosa akemmamba bambika Matugga Bombo Road mailo 12 bako kayalawo sakala bagiyita Kabunza kirwanira godda mu kiti omanyiyo enfezo zonna Bobi Wine yazitwala godda Kasanga Said so from Matugga tukasanga ti wakati awo wenyeza kazeeyi wange bamita Muzeeyi Runinze Nyansiyo jali mulamu wali akyakasibyewo amina ne Kazende Galo wali that is good Regina Nakano aje naye akyakasibyewo wangabi Kazende boy of course wana muzaalwa abana bameka okuba nti ne Kazende boy iranga bumanyi nti nno kyali tabalirwa nzaalo sijja kusimanyi namba nenga tuli bangi kino kyokola ekya art mu family wakijja kwani? Kazeeyi wange alifane naturally wadde yeti yafuna akasima kano kubeera nti nno entertaining abantu ngomanyi ebyemyaka emikadde naye nga alifane naturally wabanga ayina wakasibye mu batuuze ne ku cover ku mabeesi mbeerawo
aba entertaining because bitera okubeyo kusaba kyali bange nemba twalayo niba bera happy wadde kati nga afuumose okufumuka kitegeeza ki akaddiye myaka 88 tulina omuyaye ganja of course ebimu ku bimufuula so unique ze terminology ezo byebigambo ebyo esagadde bavuga speed ensonga waki tusula batwale tibasobola kugamanja kuba nga abaleka ate njagala tutambulire ku speed obatwalamu ne tujja kudda tubanone tugende bwe tubanona okay muyaye ganja njagala tutunulire tuyiseeko mu kusoma wasomera mu masomero ki kuva wana waba otyo ngera bonziga kati nga maze okwejenda nti ndi muyaye muntu mulamu nokuva nga nkyali dog nali muntu mulamu so kulya suleni nasomera mu primary essomero eri that is Kauto Saviors Kajans then secondary progressive SS Kajans senior 1 paka senior 6 so kyewunyisa ndowooza lwaki wasomera mu ssomero limulimu walina empisa nyingi wali ku masomero ago osomera bwereere kiki empisa ne talent walina talent ki ku masomero yali ndi gitandiba wali oli gitandiba nga bwobeera ku kiwanja wali ekyongo kivuddeko of course ni MDD so kati nga mu second okusinga bwe nakibeyusa progressive awo Madame Rebecca Nsanji nkubonzeeko headmistress progressive Kaja otakyali headmistress director that's very good kubanga ya retiringa ne yankwasaganya bulungi nyinange nga ndi mu time ya secondary yikwegamba yanjagala that is good ebyamajani wegaba gemimye mu kayala nga linnyamuko ku kyawakati olonga muzeeyi Kazende boy nga achapa job ki yavangamu amajja yali atwanga nzirusi ngakola ki nga atwanga nzirusi nzirusi piki motoka yali atwanga nzirusi ali batugamba piki ye katwanga akayo katwanga nzirusi motoka ne katwanga nzirusi muzeeyi yali atwanga nzirusi nga agitwanga okuddawa yali avuga trailer ne kati yakipowamu engeri yafuumuka ekipawa kyesikamu kayala kati akasibawo ku mabesi fe tumukwasaganya so bw'omala senior 6 ku progressive waddawa byala lyawwe nakininyiramu olw'amajja okuba tino gaali geemimye naliko okubanga nga wenja netandika of course nasooka kupepeta bwetikka awo nga nkasiba wa asisteri wange ekireka nga wetikka migugu nga mpepeta bwetikka okupepeta bwetikka otegeeza ki nga nsala nviiri ng'opepeta kano akeetikka era ndi wakabi nnyo okukwatira ku sekalotera niyinza okudizayininga nogamba kyekyo wasooka kupepetesa ki kano oba mashini yenyini that was 96 machine zaali zalumba olwo nga abantu bakuwa sente mmeka amajja kyali kitya ng'omutwe ogupepetera mmeka kire kiddo ekirekaawo bakyali banga abatwange ebiroolaawo bakyanzijukira ab'ekirekaawo ku biroole bwe nalina akasaloni kaali katiriri naye ngeri of course neeyizangamu nefunamu amajja okuba nga nkasibawo so bw'omala bwoti senior 6 bw'otandika okusala enviiri mu nviiri muno wavaamu otya ate olutuziyunga ne Rodfred Sebatta wewava enjogerega abantu abalowooza nti muzeeyi Sebatta taatawo neera kazeeyi wange mu entertainment mu muziki kubanga nvudde okubeera nti talent lyalimu ne okooka kati mu matendo numbayo nga dance trainer sijaga dance wabala dance trainer okuba nti no kinali nkibeeyukiddemu nalike Alex mukulu that was which vacation senior 6 senior 4 30 years of banana gwali mwaka ki some good years back of course so, project eyo twagirimu wali mu project eyo so it was a great production it was a great production salute Alex mukulu so niwe twali tukyali baddogo by then kati okuba nali dance Alex nayigira nnyo dancing
n'okutendeka kati kyenva ne okuyuziyunga ne Lord Fred Sebatta nagenga dance trainer no of course nantandika okugobojja kati akasima ke nafuna yakwe kukubeera nti nno njigo okuwandika omuziki omuziki ogwange nze nguwandika nga nyambibwako Design Kasasa. That is good. Yeah. So bw'oyingira Matendo obwaki nyozi n'obuta okuba nti mwali muli talent ly'okuyimba nga nsobola okugezaako then kyanyamba okuba nga njiga okuwandiika then 2005 ngatta okuyiga okuwandiika ne karakita y'Omuyayi Ganja nfuna akaziki ka Njagala Mbalabe kana ka Sada abatuze kibasinga okumanyika 2008 near the time libe yose waliwo bataliwo by then kituufu ya nga kati bategeera so 2008 koka bakyali nalugwa musi kyadira muve ku Sada esada likubo banga talaba muve ku Sada esada lirimba nti oli malembe kumbe waya tolina uva ku kizimbi niwe kata wansi golinga alabe ekiriri so ka 2008 muve ku Sada. So mu Matendo vayo otya? Matendo ate radio. We're getting us so busy ku radio. Super FM kubanga twali mu creative department. So nga bakwitaga okuva kwa subu paka sawe olukikati nga Matendo yabayusidde eri mu Sakala sere byabanga bya safari tour nga bamiziki bafunanga nnyo sete mu Sakala of course era nange nafunanga only time nga siri busy nanumbako ku nfo ez'omu Sakala ng'ofata nga mfata ne Matendo ya Lord Fred Sebatta twabiruka nnyo boda ku boda of course sina fawze simanyi mu Uganda then kati bwenkoka muve ku Sada tawo ne ntandika okugetinga international nenumbako Juba nenumbako UK Wasengo twagenda ne Lord Fred Sebatta era promoter Sengo nenumbako ne Dubai waliwo nalumyanso promoter ali 2010 yeyambe yusanantwala kate Dubai. Okay. So art simwevu of course mu byampadde kasibawo ng'omuntu kubanga satta buku kugenda wala then n'okufuna okubiyukako bakati of course bakyali bangi balota okulinnya ku ndege nenga kikyaba wanvuye endege yasooka eno yakuyise etya ng'eri mu kufata mu bwengulaawo naturally ndi muntu wa bitengo so tiyampisa bulungi era yameza nnyo ebitengo okay ekisinga ddala tuva Ethiopia tulumba Italy kyali kyawanvunya kuba twayita wano paka Kei kuva Kei tulumba twayita Ethiopia so kati awo Ethiopia kulumba Italy amasipesi galimu baridi mungi nnyo ate endege yali kabeza so yasomboyibwa nange nenkifeelinga muli. Okay, tuli ku extra digest mugoba nsonga tuli ne Omuyayi Ganja Emmanuel Mubiru. Of course ebbanga libadde ddene nga mumpereza messages Ibra tuleetere Omuyayi Ganja tuleetere Omuyayi Ganja bw'owulira ng'azannya comedy we bw'olaba videos ezo bw'owulira ne language gy'akozesa honestly olowooza muntu mulala nnyo but in real life musajja ali so down to earth. Omutuuze asobola okubenja waka wange YouTube katekamo Omuyayi Ganja wako mufuna tulinawo neri channel ya YouTube ayita Ghetto Family Yugi kati kuno kuliko skits ezikyali kalanda obaze empya mulimu kape ku YouTube Ghetto Family Yugi mulimu ne Design Kasasa so skits ezikyali kalanda Ghetto Family Yugi omuziki ne skits bazebe bame bikadde YouTube yonna tekako Omuyayi Ganja. Okay, we are powered by Roast Coffee Academy abasangibwa ku Alwada Mola Airport Road UAE nga bano batendeka ba baristas abakabi across the whole world atenga bakugamba nti kucha roast coffee roasting latte art money brewing nebigwa mu Koweryo bekwate Roast Coffee Academy bali certified mu UAE beboka atenga basazeewo okulokusaba kwa bangi ne mu Uganda wano bagulewo ettabi awe namasuba ku steera era nga nawo ojja kubira Trainer Tiger aberenga akimala atenga aba Niski Beauty Experts abasangibwa awo ku MM Plaza
Plaza mu kibuga Kampala wakati abano bakola pedicure manicure nga kotadde ne makeup wakabi bekwate nawe ayagala okutendekebwa okola makeup ng'omulimu bekwate buli kimu kitambule maridadi sana tuli no Myaye Ganja tutunulira obulamu bwe n'obuweereza bwe mu media Ganja yo what has been your biggest challenge osanze challenge ki ku radio ng'oweereza ku radio soka tutunulira radio kiki kye wenyumiririza ku radio era osanze challenge ki ku radio ebbanga lyobadde ng'oweereza ku radio ekisokera ddala ekisinga okuwanvuya sikunze nzeka wabula bakyali bannya bagawunyiza ku radio ne TV buswazi amaja buswazi naddala bw'oba wakakitandika kikuwanvuwako kasoje nakitandikira yonna buswazi obwo batutemera bwampanvu yanga nga ate bumanyi nti lwolubeeyi lusigala luli expensive ate nga ekireete oba ekilusomba kyekyokubeera nti nno babatuuza abakusiga ku bbala babalowooza nti amwe yakikwata mwakinyonyogera dda so bakubalya mu ango ndala so nga ate amaji agofuna tiridi of course ogwamu kakosi kabatuuze beeyiiya mu mufuko niyati wanoku mufuko munsawo so abatuuze abakuziga bakuzigira mu ango ndala so ekyo tekigwa of course kubanga era ne nagendange okusanga nfuna radios ne TV ezisingako era omutuuze nakati omutuuze akulowoleza mu ango ndala akulaba ku TV wakoze advertise kumbucha mzuri sana mwayodde yayodde so nga tolusi tosobola amanja tosobola gabeerako litime lyonna ekirala life mobo beyukira of course very expensive tejja kubeera ng'okasiba kukasuwa ketiriri oba akayumba akabi bw'obanga obadde okyapangisa olina okufuna akasunga akali kiriya oba malembe mutuuze wanatabira nti Myaye Ganja wakasiba naye kasima nzija ja God yambulesinga nenfunayo akasu wenkasiba najenga. That is very good. Wajenga ekisu emuje nazimba. That is very good. Ganja wenyumiririza ki ku radio ne TV? Bingi nyonyo bingi kubanga ngovudde ku byoko okubeera tumuto oba omulodi ebirala byonna omutuuze byandeetaaze ebisinga mbifunye. That is good. Bikyolowoozaako nti kino nandyagadde kiki baana obayina nalumyanso omuyina ndege wazirinyako ku ndege kuvalika n'obwambalo obwakabi nali mbuvalikanyeko babwa ddala nno ninga nti mwaladi ndi smart mikwano ekufuna bakyali kuba emikwano gituwisa mu bintu bingi nnyo okufuna weweeyiza obeera welcomed obeera ng'olina litaito banga olina erinnya okufuna ekyokumanga oli agamba Ganja kano kakubeeremu nfozirirwa mu kyati agamba Ganja bakuwe kati nga faayo poyisa ku pombe kuba gwoli yahe ndowooza n'amala nki wagakubye endobo nagakubyewo endobo nti tuli mu kisiibo anti kati fe abeekubisa ku pombe betubeeramu nfezirirwamu ekyati kitukolera nnyo obanga oli mumanyifu so we bakyali bakubeezaamu ango ez'enjawulo kyegambye nti buli kyolowoozaako kuba abatuuze bangi beegomba okubeera nti oba ku lubeeyi ali ku lubeeyi ali mu kutambula nga buli wayita abatuuze mugamba gwe kyali storage yibula storage so ekino kyo nkifunye mbeeyukira ku nfe ez'enjawulo sirinda mu yo wenyiza kulumba niba tagagamba nti oye Myaye Ganja kitegedde eyinza okutabira nti byebimu ku mutuuze byandyegombye okubeera ng'oli mumanyifu okubeera nga olina kyokola okubeera ng'olina ezadde okubeera ng'olina wookasiba wazimba bakyali bangi mu entertainment muno beegomba okubeera nti balina webabeera naye tebalina of course naye nze Jjajja God yambulesinga sijagamba nti nno ndi wakabi wabula Jjajja God yambeereramu empozi n'okuyita of course ne munalumyanso bange kuba mama Kikaabo yanyambye nnyo okunzimba waliwo time woga nti gana amajja ngenda gakolamu kino naga sooka okole kino. That is good. Okay, Ganja njagala tutunulire ku kintu kya issue ya drugs mu bannabitone kubitamiiza ng'oggyeko pombo okozesa ki? Tewali tokuma mukka guno tokuma Nimbus Clouds sikola kire tokola kire oba kya fege oba kya masada sikola kire tokigezanga nako
Kucho kukigezaako uposi uganda kigeza nko Jajja God ayinza okutuka solido n'agamba ne kunfoza ntojja kulumba kakiyinza okugamba nti ekyo buli muntu tuuze si buli wabula abatuuze abasinga baali bakigezezaako nawe oli wano oyinza okuba jasomera bitenga obatuuze kumanya kiki wali ogezezaako ekikuba nguvudde ku pombe kuba manyi tosobola naye ebyo ebintu biralalala emirundi egisinga ebeera peer pressure kati influence ya abatuuze bagezaako ebintu bisinga fege n'agamba yo fege oba abeera atya mpaako n'asikako amasado bagabaga atya n'osikako so sijaga ntigezangako nali bigezezaako nini ndabanga tebinkolera yagezaako fege n'amasada nali ngagezezaako so manyi test naye ate manyi ne danger ekirimu okubeera ng'onyooka byonna of course ne fege naye na gundi obulabi Ganja fege kireeta karakita eno gy'otambuliramu ki ekigikola waliwo abagamba nti nze okuyingira karakita nina kubeera bwento okuyingira karakita oyingira otya mu karakita eyo anze kinsula mu karakita just nature butonde naturally nze niwe mbaseekubisa tewaliwo kintu kyonna kyokozesa kuyingira karakita sobola okugenda kuli stage nenkoka bulungi nnyo nemvaayo nga sitaddeeko kikuba kyonna ate era nebyenneekubya si byebiri hard seekubya wala giseekubya bikya just kabia kamubobiri just kubeera tipsy okay buli lwabeera ku radio zonna zozookolako emmotoka zonna z'oba ovuga ozisiiga langi za radio ezo n'ozijjuza ebipande n'amannya ga radio eyo gy'oba oweerezaako okikola out of love oba radio ekisasulira of course newe banga bakisasulira nga bantemera naye ate nawe olina okuba nga okyagala kigambye nti enfo zembeyukiramu oba wentera okubeera ndwawo nnyo sirina nfo zenzoga nti awo teyewaawo of course enfo ezisinga contract zimala kuggwako amasomero nga kirasi zimala kuggwayo so mbeera ne reality eyo wemba nkasibye era sina bwenfawo zoyinza kuwenzenvaako nogamba nti wano yabbawo yavaawo mu bubi wano yalwana wano yakola kino so enfo of course mbeera nzaagala Subi FM nagibrandinga nnyo nabeera nalinga njagala Radio Sapiensia embadde ku low wadde nga of course challenges zijja nova ku nfo nayo mbeera nkyagala weeraba wa mu myaka 5 okuva kati mu kisaawe kya comedy ne ku radio ne TV ekya future sijjaga nti neeraba wano olw'ensonga nti no Jajja God kyo yakisalawo wabula ajja sigamba nti osaba Jajja God akuteekewa osaba akuteekewa Jajja God mu myaka 5 Jajja God kiyinja okumusaba nti ansukkulumyeko wendi wenkasibye kati bawembeyukira kati mu muziki n'abakyali bange twakitandika nakyo nabo naye kati nga bo bakiviirako baavaawo dda nga tokyabaziga ku TV oba ku radio oba ka video kapya oba kuyiiya kitukwata ku batuuze oba kufuna shows wa performing naye nze Jajja God nkimwebaza nti nkyakisobola tegede ovudde ku bya corona ebiri okulubeyo nkyakisobola okubeera nga nfuna performances of course that is very good so nsaba Jajja God kino ni mu myaka 5 kisigala nga kikyaliwo nga nkyasobola okufuna abatuuze abampita nibampa amajja wadde nga si galige bakuwanga luli esalamuko nayo osigala ofuna ekirala Jajja God blessing sobola okuba nga nkyasobola okutegesa abatuuze obulya okola ki okutegesa abatuuze obulya kwe kubasesa basigale nga nkyasobola okuba entertaining amanyi nakyo kikulu kyekimu kubireeta demand bapromota ne bagamba kyali bwe namutwala egundi abatuuze bamwagala nnyo so kituwa emirimu Jajja God kyemusaba nsigale nga nkyali ku mulamwa nsigale nga nkyasobola okufuna waaka wako of course mulina naye Kalusomba abeera promotion bali time gye twakitandikira nga promotion enyangu tegambo oswazi n'okwatayo naye kati kiwanvuwa okutemera TV ne radio amajja kola video tuira ddala audio mu studio kiri expensive so Jajja God musaba ansobozese of course amajja mu mufuku galina okubaamu okusobola okuba nga olina waaka ba waaka osobola okumuyina nga tomulikodinze tabeera waaka so amajja mu mufuko Jajja God anteremu
amuketi kanteremu waka then abatuuze basigale nga nkyasobola obba entertaininga ndoze jjajja gotye musambu yake etaano. At home ewaka first born wa ine myaka meka? Dogo wange asooka myaka 21. Mukwatagana mutya naye akuyita atya, akuaddressing atya ng'ayogera naawe? How does he address you? Akuyita Mr, akuyita taata, akuyita muyaye ganja, akuyita ani? Of course ampita kazeyi kuba era ne dogo wange ngayo batabira nti dogo takula wali kazeyiwe era wabanga ali ku nfo zange obanga twesaze tweguddeko ku bbala of course yefuula wewe yefuula wewe okwefuula wewe abe tukwetowaza olina okwefuula wewe wali kazeyiwe of course dogo wange badogo bange bonna balinga nze kiyinza okuba nga nkutabbira ate nange ninga kazeyi wange bakazeyi bange bazende boy ne kazende gange bali bakakamu nnyo so ne badogo bange bwe bali kuba kadi dogo myaka 21 wabanga akubongako nafunyako ku kalenga akamu kiba kitegeeza abakukonderamu oba abayefuula wewe. Okay, Extra Digest Mugoba Nsonga tuli almost ku nkomerero ya interview ya Fiona Koralero, but before we go njagala kwongera kujjukiza nti Roast Coffee Academy yasazeewo eggulewo ettabi e Uganda awe Namasuba ku Stera era nga aba Roast Coffee Academy bano nkugamba nti basangibwa wali ku Alwada Mall Airport Road UAE bakola batendeka ba baristas abakabi abasobola okukompitinga mu nsi yonna era nga bano bakola latte art, manual brewing, coffee roasting nebigwa mukoiro. Trainer Tiger ya Chimala wali mu UAE wali ku Alwada Mall Airport Road atenga tabire baguddewe Kampala wano Namasuba ku Stella nabo bagenda kuba batendeka ate we bakutendeka okubeera barista wakabi bakufunire n'omulimu nga we bakikola eri mu UAE. So abawangalira UAE naawe wonna ettabi lyawo likyaliwo era likola nnyo kati n'abawangalira Kampala basazeewo babagulirewo ettabi mu Uganda so beekwate kitambule bulungi ate nga n'aba Niski Beauty Experts bajja kukola olususu lubeere lwakabi bajja kukola pedicure ne manicure bajja kukola makeup wakabi bakutendeke okubeera makeup artist wakabi balina ne makeup studio ayagala okola embaga kwanjula kukyala nebigwa mukoweryo. Niski Beauty Experts bajja kubanga bakimala wali wonna kitambule malembe amyaye ganja ebigambo bino olulimi luno ne terminology zino ofunayo time oyina akatabo mu obijja obikolera rihaso obijja wabijja bitya ebigambo ebyo okubanga ozanyisa olulimi ng'okyusa ebigambo bwoti because abantu baagala nnyo kuwuliriza ng'oyogera nnyo ng'oyogera ebigambo ebyo so njagala ebigambo ebyo ebisembayo obiddemu mu lulimi lwo mu karakitayo ekibuuzo ekyo kiddemu mu karakitayo obudiza ebigambo ebyo okukyusa olulimi n'okukyusa ebigambo ebyo oyina katabo gy'obisoma obikolera lihaso oyina training oyina abikutendeka kati ekiruga kino oba olulimi luno terminology ziva mu angles ez'enjawulo tugeze obanga ne bakyali bange ku lubeyu nije nkasiba akugamba wemba nkasibye environment una wemba nkasibye nsobola okubanga mfunawo ekigambo so kinyinza okutabira nti ndijja mu batuuze mwembe yukira mwemba nkasibye of course environment then nokubeera nti no Jajja God yakindesigning nga kiri munze ekyo ku talent yo creatinga oluyayi so ekyo kiva kijja naturally ne mbiya nga mbijja from nowhere then no kuba mu batuuze bembanka sibe nabo so kinyo okubanga ntabira ndi Jajja God yakindesigninga kyo kukibiya then no kubiranga omutuuze abake ekigambo kya kasuka mu kiruga ekikyenenga kino kisobola okubanga kinkolera mu luyayi language eno wawangalira nnyo mu ghetto wawangalira wa okusobola okwadaptinga language eno kujja adoptinga nakasibako mu ghetto ghetto zaawa Kajansa omulayini
manyo baita Luweero Triangle simanyiwo tubuza abatuze byekajjansi Luweero Triangle yeruwa yizimu kugete ezakitandika enkadde Luweero Triangle kulina na Uganda Craze katika kageta akakali awo kebayita Luweero nina bakyali bange benakasiba nabo of course serabira kubanga mbabongako Jingo yomutabizi wa picha Salongo Jingo katandika butandisi Salongo Kebbi man webayinza okutabira muya eganja enfozi yakulira mwawo ezagete ezekajjansiba then ne keke the best bakyali bange abo twatanga nabo book ate bwe tumala okubanga ebya book tubitadde ku olinzi tanoko kwantu beyuka fenera mu entertainment omu mpola Bangani wawangalirako ne Nabisalu Nabisalu kati awo time ngolo ntandise okukasibwa nga chali okwebezaawo kasuka nke nasuka okupangisaawo kali ka migena ndowooza omuzigo gwa soko okupangisa gwali gwa mitwalo ena biri gumu nga mulimu kina kimundo omwo mu room eyo kwesi mwalimu akatandalo nenga katiriri akatandalo kye kitanda nga kugendako omutuuzi omu kalimu temwali mu buti obuti kyeki entebe temwali nsoko kasibaawo olonga ujupya mbeyuka mbakireka nzija ku Nabisalu nopowa olijukira ninkasiba wa sisteri wange then kati ngama natandika okukasibawo lwaki ntandika okukasiba wano bansongali office ja Lord Philip Sebatali ali kajjansi kajjansi wali ku Livono Hall so kati olunga mbeyuka mve kirika nzire ku Lusotho neri office wa majabi sere twafunanga buswazi kati ngolina okubanga obera ku Lusotho ne woga wenjeza bihaso zikajjansi bikimu bo waberanga ne matende no nga mugenzo okuyimba baba sasulanga sende mekolo nako kali kasatu olunaku 13 nengali wiki muba muri wonzika yakutemera yekyesatu nga eze 13 bazikuwa buli lunako wiki bwegwako ne bakuwa emitwalo 3 kati kana amajaga akuyisanga mu lunako kufuna obukero okufuna buki obukero kitegeza ki ebyo kumanga okulya so nga bakutsimbulaga amajaga akasatu ofuna ngiri jonyenyamu akalevu then ebyokupowa tweyanga bweya twegattanga nfuna lwago gwetwakuba yasooka oli okubera nti mwabeyukanga n'emifaliso ku traka nga munamula n'emifaliso liri traka eryenguliko nga libeerako emifaliso gy'abakoosi badancers baki kosi bana banene bebafunanga amagye agasobola okupangisa awo kubuyuwa naye kati ffe metulumbanga ku nfunga zino nga muze performing ano ne matendo nga munoonya akaswa akeereere lumu enjereere nga mugipangisa nga mwalamu emifaliso then nga mubuyuwoma mwogerwako nti abantu abakuba safari ne zituwa muganza nnyo abakyala n'okuzaala abaana okyogerako ki byannaku zino so luli wabanga toyina amagya toyina linnya kati time byenjogera tekyaliwo naye kati kino ekyokubeera kiri nnyo mu ba artist abalina kuga title of course lwansonga nti nno nga bwe batabira nti bannalumyaso benyula nnyo ba celebrities byakakati ng'omajja okumanyika of course bannalumyaso kitole ki ng'e omanyi nawe omuzigo bw'oguliranya omuliro nga gusaanuka kwekiva ndowooza nti bannalumyansa baba bakyala beeyunira nnyo abantu abamanya so bwe baliraanegana awo kyekireetera kubeera nti nno kibabwe kityo ekyenyinza okuba nga tabbira kale tetugenda kubanga tusukkawo wano mu Yaye Ganja twagala kubanga tumuleka agenda ayongera okuweereza eggwanga ng'ayita mu mirimu egy'enjawulo but before we go obubaka bwo busembayo eri bannayuganda abatulaba across the whole world kyenyinza batabbira bakyali bange mwenna nga wano we bakubika oba gano ge mabesi we waka home is the best yonna gyokasibye bakyali bange bakasiba mu dduuni ez'inje batabbira nti mwebera mabesi gammwe ate obanga oli ogawenja bako kyokasibwa ku mabesi tugeze ebikuwanvuyeko eyo gyokasiba oli bwokomye wano of course ng'olina wokitandikira kubanga
nga batabira nti empungu temambabye era of course yekigwera ng'okomyewo batono nnyo abatatira kudda wano so n'olwekyo batabira bakyali nga bakasibye mu dunia ez'ebweru mu planningira amabesi gammwe akalala mwongere okuba nga mumatira wako wabadoga abeeka of course wagira muziki gwaffe wagira comedy byonna entertainment industry yonna mbenga mugiteekamuko ku majja buli wogi wagira oba otaddemu oba olina kyoyongerako ng'ovudde kubeera nti omuntu akutta amajja kashi nagakusimbula ne okusubscribinga waka wabanayo tekitwala majja kusubscribinga olaba waka nga wawano konako of course mutuzo boyi nacho mutereddeko ku nyingizaye kira kinyinza kubanga amatabira nongera okufulinga mu yayeganya bang of course ate kiri kino nkiruddemu kiba kitegeeza ndi jjajja naye ate nkyaleeta wako mulala mungi nnyo kiyinza okubatabira kikira kinyinza okubanga mbaliramu doza byebyo mweberere mu coronavirus akyaliyo yaddala sijja kubeera mu kubatuuza baga nti corona taliyo of course corona gyali jajja god naye ayongera okutubeereramu kubanga ebyaddala tetwesobola ku nsonga ya corona jajja god yasalawo kubanga tusobola kubulaba tibiringa ebintu birala byosobola okwewola nti sijja vuga motoka jafuna accident of course coronavirus kyo jajja god yatubeereramu. Okay, tuweyanzege tetugenda kubanga tusukkawo wano wabula nga njagala kwebaza team gye ntambula nayo Daniel, Keith, Tony nga kwotadde ne Idris Lukwago mwebale nnyo. Then njagala kwebaza aba Roast Coffee Academy okuggulirawo bannayuganda branch wano e Namasuba ku Stella mwebale nnyo. Ate nga namwe abawangalira eri UAE mukimanye nti of course branch yeyo ekyakolera ddala nnyo baguddewo buguzi mpya wano naye esobola okubanga ebaweereza. Roast Coffee Academy bategeera nnyo okutendeka babaristas abakabi abajja okuba nga bavuganya ku mutindo gw'ensi yonna. Ate n'aba Nisk Beauty Experts mwebale nammwe kutubeereramu mwebale kola bantu makeup wakabi mwebale kola bantu pedicure wakabi kyakabi nnyo basangibwa wali ku MM Plaza. Then njagala kwebaza Omyayi Ganja okunfisizaawo obudde nakkiriza ne tuwayawayamu on camera kyakabi muganda wange jajja godi akubeeremu kati numbye lube ngenze kugawenja omanyi kibya kyakabi nnyo odda ku mabesi nga budogo butego obulya nga bulina kye bukutikula straight away Ibrahim Mukasage manyaga tetugenda kubanga tusukkawo mbagaliza birungi byerere omukama Katonda abakuume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubere bulungi mweraba.